Buterevu oli ku BBS Telefina eyaffe nnyini obwakabaka bwa Buganda njagala kukulamusa nti osibye otya n'omunango mulungi atulaba era mu kiseera kirimu ng'otuwuliriza puroguramu eno eyitibwa Amaaso Ku Gwanga omwanjuzi nga bulijjo mu test nze Steven Danstan Busulwa muzukulwa na mwami eri ebwama akwagaliza benjagaliza naku z'omwezi 10 olunaku lwa 4 omwezi gwa Mei gwa 5 2018 omwaka gwa mukama waffe bingi bigenda mu maaso mu nsi biwetaaga okumanya njagala kutegeeza nti Abraham kampuni ya Harris International enkozi y'ebyokunywa bya Abraham yetekamu ensimbi gwe n'okola kimu kyakuddaawo n'otuula n'olaba n'onyumirwa oba n'oyiga kubanga olina okuba ng'otambula n'ensi ayagala okumanya atambula ne telefayina eno eyaffe yennyini Reham bakola ebyokunywa bya njawulo Reham Cola, Reham Funtime, Reham WhatsApp y'omu ku soda gwe bakola ne bakola ne juice ayitibwa Ona Apple Juice ne Ona Mango Juice ne bakola n'ekyokunywa kya Rock Boom Energy Drink kino kizza amaanyi era kyetugenda okunywako mu programu yaffe eno n'abagenyi baffe ne bakola Reham Mineral Water mazzi mayonjo malungi gawonyedde kende ne bakola Coffee Malt, Orange Juice n'ebirala bingi bweyagala okubiraba oba okubiwomerwa oba okubinyumirwa genda ku dduuka erikuli okumpi nkujjukiza aba Friends of God Garments abegulidde erinnya mu kwambaza bantu mu Uganda n'ebitundu ebiriraanyeewo edduuka lino lisangibwa ku Namaganda Plaza batunda masuuti basuubuza n'okupangisa Namaganda Plaza eri ku Luumu Street omwaliro gwa 2 ekisenge bakita F17 wotuukawo ekyokuddamu mu byokwambala oba okimaze ate sijja kwerabira kujjukiza nti BBS Telefine amaze dda okutongoza okulaga ekikopo ky'omupiira gw'ensi yonna World Cup ng'ogenda gulaba ku bwereere ku telefayina eno yaffe okutandika nga 14 June n'olw'ensonga eyo bweraliikirivu buvuddewo abantu ba Ssaabasajja abazaana n'abaami mugenda kwota buliro World Cup ku TV eno kyensembyayo kyalwa 6 nga 12 ffenna twolekera ku St Mary's Stadium ekitende wa Dr. Lawrence Mulindwa mu Kajanstown Council mu Busiro okugula emipiira gy'ebika by'Abaganda empindi n'olugave nga byolekanya obwanga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yagenda okubiggulawo olw'ensonga eyo ffenna tubeerewo nga biggulwawo lwa 6:30 nga giguddwawo wali ekitende ku St Mary's Stadium mu studio nyina abagenyi bange bana betugenda okubaganya nabyo ebirowoozo ngenda bawa seconds ntonotono batubuuzeeko oluvannyuma n'ababuulira bimu ku bigenda mu maaso nga sinnabawa wabaddewo enteekateeka z'ekibiina ky'amawanga amagatte UN United Nations okusengula ekitebe kya UN base eri Entebbe okugitwala ku mulirwano e Kenya ensonga yeeraliikiriza bangi nga bannayuganda abasoba mu bibiina bayinza okufiirwa emirimu oba bajja kufiirwa emirimu n'ensonga ezikisengusa nga ziri matankane netuuka mu parliament abatuuze b'Entebbe era badde bakola protest note nga bateekako emikono baweza kadde kamu baweereze UN basobole okusigaza ekitebe kyabwe mbeera yemu ne President Museveni yabadde awandiikidde Secretary General wa UN Antonio Guterres nga mugamba kitebe kino kyandisigadde mu Uganda olw'ensonga ze yamuwadde tujja kyogerako naye genfunye wano galaga ngajje ku website ya New Vision galaga nga bw'oba kisazizaamu kiyinza okusigala okusinziira ku Sam Kuteesa ali mu Cairo ne President Museveni mu Egypt naye nti UN bakakasizza kijja kusigalawo akakiiko k'abamugemereire akanoonyeza ku ttaka kongeddwayo myezi 18 that is 1 year and 6 months President Museveni akongedde mandate okugenda maaso n'okunoonyeza ku nsonga z'ettaka bimu ku bigenda mu maaso ekitta abantu n'ekiwamba abantu kyagenda mu maaso anoolunaku lwaliwo gwe neerabidde omuwala eyabuze bumuyita mu masa gwe banoonya badde bakatta akawala kadrina nalule ka myaka 18 bakawamba ku Sande mu paaka enkadde bakatemudde bakasanze mutundwe ng'ebbere tekuli olulimi temuli n'eriiso erimu nga baalijjeemu era mbu bakatidde na ku ssimu nga abazadde baako bawulira basala kino ne kalaja ne basala kino nga baagala obukadde 10 kutuuka nga bakamazi bakase Honorable Tamaguse Makula nanye wano mbaka wa Parliament wana Kaseke South Honorable nkusaba mu bwangu obw'ekitalo lamuse kubatula ku telefayina neyanziza nnyo mukama wange mukulu Busulwa akawungeezi ka leero nzikiriza mbuze ku bantu abatulaba naddala ab'ewaffe Nakaseke Bannasemuto Kapeeka Kaasangombe nenyongera okubakubira omulange enkuba etonnya mulime tewali kyakwekwasa mulime mwekalakasize mu nnimiro nga mukola
n'okwongera okwebaza kyamaani wa Luweero Ronald Ndawula. Tulina ekkubo lyaffe eritugatta erigatta Luweero ne Nakaseke bayitawo mu lugogo wali oggukire Nakaseeta. Ab'e Luweero babadde bakozeeko ekyabwe naye namusabye ku biguleeda nange nteekemu amafuta kole ekkubo lyaffe erya Nakaseke nakkiriza. So omwami Ronald Ndawula nkwebaza era nsuubira ku lunaku lw'omukaaga tujja kuba naffe nga ndeese ssente okuteekamu amafuta. Kyensembyayo nyongera okubira omulanga eri abakulu mu gavumenti. Ewaffe Nakaseke amakubo gali bubi naddala agalimibwa ebitongole bya UNRA. Pulezidenti watugamba tukolera ekkubo lyaffe erya Kisule Kapeeka tukyalirinda tetunnaliraba era bwe nagenzeeko mu kakiiko k'ebyenguudo ewa mwami Muhoozi Samuel ndowooza yakuli director wa bridges ne roads construction oba maintenance. Natuuseeyoko nasanze n'eriva e Luweero ogenda obutalangu balyerabidde naye n'enkuba omulanga ne banga bagenda ligenda. N'olwekyo kyensembyayo nkuba omulanga mutuyambe ku makubo tuli bubye Nakaseke. Honorable Joseph Muyomba Kasozi mbaka wa parliament wa NRM wa constituency eyitibwa Bokoto Midwest mu district ya Lwengo. Ndi mtuufu balamuseeko mu seconds. Tweyanziza twagala okubalamusaako mwenna abatuuliriza naddala abantu baffe aba Bokoto Midwest. Ate nzikiriza nebaze management ya Telefina olw'okukkiriza okuweereza omupiira World Cup gulire ddungi nnyo kwa abantu babadde bali mugala tunagenda mu babisuwaani naye eri free to air. N'olwekyo twagala okubeebaza. Kituufu nnyo. Honorable Charles Romushana mutunuulizi wa nsonga yaliko RDC yaliko Guild President Makerere yaliko Mbega ate n'ebirala balamuseeko. Nze nkubiriza program kugaye kulamusa abantu. Tonaba kunywa kali. History tonaba kutosobola kujumalayo. Abatuuliriza abatulaba Katonda wa amaanyi. Katonda wa amaanyi, Katonda wa kisa. Ale Katonda musiima nnyo nze nkyali mulamu ate ne musiima namwe okuba nti mukyali balamu nga bwe nagamba lulinde leero nkyagenda maaso okusabira abakyala abalina embuto abakyala abonsa n'abaana abato because ebigenda mu maaso ebiri mu Uganda ekibi engeri gyekituse kibi nnyo. Lulina byogerako naye ndaba mukwano wange agamba kati ndaba otandiseko gwokaba gwokomba Abanyingereza Luganda zo si nyangu naye Abaganda bali balina baasi nga bagiyita mpaawa atalikaaba yaliwo wano mu Buganda wagikwata nnyo baasi eno ekyaliwo mulembe wa Museveni mpaawa atalikaaba so tusabe nnyo okulaba nti tuyingira baasi eyo. Webali nnyo. Honorable Charles Romushana amaze nyina Honorable Mike Kennedy Sebalu yaliko mbaka wa parliament wa Kyadondo East nabeerako mu Iyala rather Busiro East nabeerako mu Iyala ne mu Pan African Parliament. Honorable Mike Kennedy Sebalu Salongo balamuseeko. Webali nnyo ssebo kubiriza programu eno njagala okwebaza bakadde baffe abakulembera Telefina olw'okuba nti batuwa omukisa okubako ensonga ez'enjawulo zetukubaganyako ebirowoozo buli wiiki. Ate era nange njagala okwegatta ku Ekitiibwa Muyomba okuyozaayoza ye yeebazizza nze njozaayoza kubanga okuteeka ensimbi mu kintu ekyettanirwa abantu abangi n'okibatuusaako ku bwereere kiraga enteekateeka y'enjawulo okufaayo okulumirirwa ate era n'okuddiza aba bagoberera programu. N'olwekyo abagoberera TV eno TV yennyini ebaddiza mu ngeri esinga okuba ey'enjawulo okuba nti ebawadde omukisa okugoberera emipiira gya World Cup nga bwe gigenda. Ekyo kintu tekibuusika maaso. N'olwekyo njagala nnyo okuyozaayoza ate n'okwebaza naawe okutuwa omukisa kujja okugabanako ne bannayuganda ebirowoozo byaffe ku nsonga ez'enjawulo eziba zigenda mu maaso. Webali nnyo naye nabisome mu mawulire nga watuliddeko ebikujiko emyaka 25 n'obulawo ngeri ya kimafiya naye twagala okuyozaayoza egy'obufumbo jala 25 5
eyo gyoli sige giri gyabadde n'abiri bubiri jadde n'abiri webale nale gwade gw'amaanyi Honorable Tamaguse Makula njagala kutandika ku kitebe oluvannyuma n'agenda ku nsonga y'ebyobutebenkevu nyinda kutandika ku UN base lwaki ebadde of course getwakafuna nti egenda kusigalawo oba tesigaddewo beesigaddewo lwaki ereese enduulu nnyingi nnyo Abannayuganda bina badde bagenda kufiirwa emirimu oba bagenda kufiirwa sinakakasa bulungi kyatuuse mu house yamwe ne mukyogerako abamu ne bagamba nti omuzungu simanyi Dr. William byayogera ebungereza simanyi byanyiiza UN n'ebirala twala tugende your comment on that dakiika 3 dakiika zange nzikiriza nsaasire nnyo famire y'omwana oyo omuwala Nalule gwe basse manyi nti bangi babatta mu mbeera bwetyo naye bw'obanga mu Uganda tova mu famire ennene kizibu nnyo abantu okwogerako n'abasaasidde era nenyongera okusaba gavumenti eyongere okusaawo nnyo security kuba insecurity eyitiridde n'okwebaza abali mu kalibu Boston abali mu kutulaba abe Boston mulaba nnyo programu yaffe eno mumpa nnyo information n'abalala mwenna abali ebweru w'eggwanga abatali wano genda ku kyekibiina ky'amawanga amagatte UN base ekyekibiina ky'amawanga amagatte ffe era bakituleetedde mu palamenti nze ebintu ebimu sikyabibuukira oba ekibiina ky'amawanga amagatte weekiri wano nja kusooka okyogeranga munnayuganda kiyambako akatonotono ekirala njogere ng'omubaka palamenti era munnayuganda tekinyamba we kibeera mwalisoose kubuuza ekibiina ky'amawanga amagatte weekiri kuba nalabye balobis nga bakireese mu palamenti UN egenda kusenguka UN ani gwesasula ssente awo Entebbe mwali mukozeeko research eyatwala ekisaawe kyaffe eky'Entebbe gwesasula ssente obumbi n'obumbi ogamba okusasula omuntu rent UN esasula ssente okubeera awo Entebbe tezisasula ggwanga tezigenda mu national treasury zigenda ku akawunti y'omuntu sekinoomu abagabana ekisaawe kyaffe eky'Entebbe so nze sijja kwekanama kubanjizaako oli rent we gwafuna nkimanyi nti baba baagala tubayambeko bateekateekayo ababaka baabwe aba palamenti olinajja ng'omulaba yeekyanga naye bw'otunula eno n'obuuza nti gundi ono kyayogerako kyakijje mu mutima ki ffe tumanyi aba UN bakimanyi era bakitegeera tebasasula gavumenti ya Uganda basasula muntu sekinoomu yennyini beesi wali we babeera eyatwalawo ekyokubiri ffe twali tulina omutima ogwagala eggwanga lyaffe Uganda nga tulowooza nti buli muntu abalibwanga munnansi naye nze ngenda kukolawo mu UN era ninga abalwanira emirimu giriko abalangira banyini baali togenda kola mu UN sigenda kola sina era muntu wewaffe nakaseko oba ninako Luganda emirimu gya technical nohu naye waliwo Abannayuganda abasoba mu bina abakolamu bani kyosooka okubuuza baani era nze nabuuza nabali abadde baze mbu UN efuluma mbusimanyi tugenda kufiirwa ne mbabuuza bwe yali ejja wano yatwebuuzaako yeebuuza kwani eri ddiiru y'abantu basekinoomu nga boolaba amagye agali e Somalia sente we zijja ano zigenda ku akawunti ya Uganda ku magye agagenda okuyambako e Somalia so nze sijja kuzanyira era nagambye mikwano gyaffe abamu tumanyi nti abakulu abatuma okubabanjizaako UN terina kuvaawo ndabyeko infact musimanyi baspendinze 1.8 billion okufuna balobisi ababayambako mutuuke wano mugire naawe ababaka mweteekemu akabonda akatulwanirira gwe nnyini kifo ekyo aba UN bapangisa sebo mulimu wagukoze kyamuntu sijja mugamba gwe naawe oli munnamawulire muyiga okukola investigation zammwe kati gwakola investigation ate oyagala kusharinga naffe nze nange njiteekamu ssente teekamu amafuta mu motoka yo ogenda ogire naye nze kyenjogera nga munnayuganda twalina essuubi nti ebitongole ebyo bwe bijja kutuyambanga bannansi naye nga bwe nkubuulidde emirimu gyayo tosobola kugufuna okugyako ng'olina akakwate ku bakulu abali mu State House gwa UN naye tosobola funa era be bakuwa recommendation era bw'otuukawo wali eno bagamba mupe ku lunyiriri mpa ku lukalala lw'abakola wali ku UN tosobola kusangawo omuntu wewaffe nakaseke kati onkakasa nti abo basoba mu bina abakolayo buli omu alina akakwate kwabo be babasunsula basunsula mu bantu baabwe
zisobola kubabangizaako mirimu gyammwe oba weekiri oba tekiriiwo I don't care kubanga temusobola ffe kutuwa mirimu tewali open competition nti n'asabayo omulimu ali ku UN abasooka kugamba yiteri simanya aba iso bakuvetinge omukulu asooka kulondamu beewaabwe wali be bannyini kintu kyabwe zekyo sikigira n'ekirala era manyi mutulaba UN bwe muleeta wana receipt nti sente zeesasulawo ku kisaawe entebe zigenda kwa akaunti ya Uganda mu National Treasury mbawaayo ku sente zammwe kubanga ffe tukimanyi nti ekisaawe nga bwe mwakijjako simanyi mwakijjako handling na biki ne mubikwasa okumanya abasijja bano bajooga n'emirimu ebyo sebe ebintu by'eggwanga tebabiteeka nti babidinge abatula butuuzi wali ku meeza Uganda nsolo yaffe nkuteredde wano tuli wano ku TV obukadde butaano bwonondeetera bidding yaliko kuba nabo batulaba ebyo biveeko ndooza alaba balanga babasapurayinga amazzi n'olwekyo gakunya n'olwekyo nkubuulira nti ebyo tobigoberera ebyo ebitongole byonna byolaba kino ekikubuulirako kubanze ku kisaawe ngendawo nkikozesa n'enfuluma eggwanga era n'ennaku ezo ndoozi obadde olaba olutalo palamenti lwe twaggulawo bw'oba ssebo ofuluma bw'oba ojja wano bakuggyako $100 buli afuluma ne babuuza nti ekisaawe ekijjudde n'ennabu ekifaana bwe kityo ffe era actually onzijukiza mu kasekendi katono twabuuziza nga palamenti essente eziri mu kuddaabiriza ekisaawe kya Uganda zeewolebwa mu banka y'e China naye nga batulaga nti awo UN weepangisa esasula obukadde obutakka wansi wa $3 naye nga tebugenda mu treasury era naffe tubuuza nti obwo obukadde obusukka mu $3 bulaga ku akaunti n'olwekyo gwe nkwebaza kubanga mulina omukisa mu ogulwanirako abakulu bizinesi zaabwe okusigalawo nenze manyi mundaba ekisaawe manyi mwakyegabira kyammwe UN erentinga kumwe oba bagenze oba webali nze ne baba webali omudidi gwonna gwe muyola ffe twali badde twewolanga Uganda sente okukola ekisaawe ng'ekisaawe kyennyini kiriko abapangisaako ezo sente ezaali Honorable Joseph Muyomba mbaka muno muwulidde wabadde mu house ng'ensonga etuuse ndowooza muganda wange alina endowooza ze ab'enakaseke ze bamugamba naye nze ndowooza nti oba ekisaawe muntu yakibenefitingamu oba not okuba ne base mu Uganda naddala ku level eya United Nations kiinamu both tangible ne benefits ezitali tangible eziyamba omuntu oba waliwo ezikwatibwako nezitakwatibwako nga ziyamba eggwanga mugenda ne mulaba wano tuteeka sente nnyingi mu kulanga Uganda ebweru abantu okumanya Uganda tuli mu kunoonya sente kati tugenda kuteekawo airline ya Uganda naye buli munnauganda anaalinnyako mu nnyonyi ezo naye olwa benefits nti omuntu bw'alaba ennyonyi ya Uganda ng'egudde ku kisaawe gunamanya eyo yawa nti ya Uganda amanya ki waliwo ensi Uganda buli oli bw'alaba akalango gifted by nature waliwo ki n'olwekyo buli bwe tuba ne base eri ku international standards ng'eri mu Uganda wadde munango oweerwengo tagenda kugendawo ku base wadde okukwatako bw'ati naye kiyamba Uganda nti kigimaketinga omuzungu amanya avudde mu Poland eri nti kati ndaga official wa UN nti ngenda mu Uganda era bwajja mu Uganda wano sente za spending wano kubanga tajja kusula mu nnyonyi gyajjiddemu ajja genda entebe asuleyo ajja kujjene oba emirimu gye giri saidi zeena asuleyo ajja genda Kaseesa asuleyo ajja genda Erwenge Masaka asuleyo sente zazikola ki azireka mu then ne hotels ennyini ezo ziba zikoze eki zifunya sente dola abantu abakozi abakolamu bajja kuba beetaagisa okirabe gundi mukiyita backward and forward linkages ezikirimu
nti n'omukozi lwakuba demand abagundi bazze abazungu bazze okwebaka muno nga bazze ku mirimu gya UN ne hotel zijja kwetaaga abakozi era bajja kujja Lwengo bajja genda Nakaseke bajjeyo n'omukozi lwakuba alina okuba ku mutindo oguweereza omuzungu mu level eyo hotel 5 star 3 star 4 star ajja kufuna okutendekebwa oleka bali allegation nti rent aweebwa omuntu omu ate rent bwaba mu $1 oba manyi omuntu oyo aba mugagga muvundu I don't know how far to it is. Nze ntunulidde general principle kubanga siina buyino oba rent aweebwa omuntu omu oba bwaweebwa omuntu omu eyo oba kampuni eyo tesasula misolo gigenda mu ggwanika kubanga ekyo nakyo olina okitunuulira bw'oba oweereddwa kampani tesasula misolo tugende mu yara etukebere nti tesasula misolo remittances z'abakozi beesasula tezigenda mugonde mu ggwanika ly'eggwanga so ojja kukirabanga in a nutshell actually tukifunamu nabwe begenda mu kampani emu nabwe bazigenda ku account y'omuntu omu era atemebwako emisolo ne gikola ki naye siyinza kujja ku telefayina ya Ssaabasajja neŋŋamba nti sente zigenda ku account ya muntu omu kuba sikiinaako bwino so gwe omu kubagamba ekitebe kibeewo era nze ndi musanyufu nnyo nti nno lobbying yonna yakoleddwa okulaba nti kikola ki lobbying eyabaddemu ne head of state lobbying ebaddemu ne foreign affairs lobbying ebaddemu n'ebitongole ebikesi lobbying ebaddemu ne parliament obutongole obukiiko bwa parliament kubanga kibadde kigasa ggwanga yonna kibadde ffenna kijja tufiiriza ng'ekitongole ekyo kikoze eki nga kituvuddeko balinya okujjako kiba tekigenda Somalia kiba kigenda ku munnamukago munaffe Munnakenya awulira atya naye nga Uganda erudde nakyo kyagala ogendako ewaabwe nerwana nnyo benefits ziri zenjogeddeko ezikwatibwako nezitakwatibwako Uganda ebadde tegenda zifuna ebadde egenda zifiibwa zibadde zigenda genda Kenya wadde tuli ba mukago naye mulirwana wadde muli balirwana ye bw'aba ali assa enkoko ye toddeyo n'ogwe ng'owulira evvumbe n'ogamba nti muliraano asi naawe n'osanyuka ng'oli kusunsa ekyo ye Joseph Nyamba Kasozi honorable mpozi munere caucus oli secretary omuwandiisi wa kabondo kabana baba kabenare mu parliament honorable Charles Romshana omugenzi Felix Kawesi bw'amala okuttibwa mukulu Museveni yagendayo ekewe n'ayogera statement nga yamaanyi nnyo n'agamba ekizibu kiva Congo so obuzibu obuvaako okutta Kawesi n'abalala okusinziira ku President Museveni buva Congo ate n'agamba batuyingiddemu nnyo teyakoma ku ekyo UPDF oba amagye ga Museveni ne galumba abayekera mu nsalo za Uganda ne Congo. Now mukulu Museveni n'akola statement gavumenti n'ekola statement nti United Nations Organization UN yekuuma abatujju aba Uganda abali e Congo. Now that's very critical. UN ne UN bwayo yekuuma yeremesa Museveni okumalawo abatujju abali e Congo and Abanauganda tebakigoberera nnyo. So in other words enkayana zoolaba eziriwo zirina we zisinziira because eri under SADC Democratic Republic of Congo SADC ejinamu mukono SADC then eyokubiri UN eri mu chapters 2 why chapter 7 ne chapter 5 emwe ya peacekeeping monyuko endala yeno brigade jebatekawo eri mu Tanzania Malawi I think South Africa n'abala eyakuba M23 nejigoba mu Congo then okubolo UN neteka ko ekiragiro tokkirizibwa kuyingirayo kubako byokoze nga UN tekoze eki tekukiriza obo violate the sanctions. Actually bale bagenda kutekawo ne report nga bagenda kufulumya report condemning Uganda wevumira Uganda olw'okuvuma sanctions bani abali bagenda kufulumya report UN then mukulu Museveni yekalakasa n'agamba naye agenda kuba Somalia
bwe munageza ne mutunenya nti ffe tuyingira mu bya Congo in violation of UN sanctions nga because waliwo embago okuziyiza okutunda emundu abo abali mu Congo waliwo bateekako enyomyo ekomo tebaleme okugula emundu oba gwe kutundayo emundu ombeekera balwana mu Democratic Republic of the Congo be bandiise negative forces. Of course entalo zibaddewo now but UN gyoyogerako eno ye UN ki United Nations. Eno is a program eno ya emergency coordination center one ogamba base eno yeah base eno ya coordination center. It's not the United Nations organization. Yes, no, it's a coordination center na ye coordinating chi coordinating humanitarian emergency. Intare zabikamu is what intare what kama wanga agenjawulo gana gatweri ga Somalia Congo so inayo Democratic Republic of the Congo inayo Somalia inayo Sudani katwano wesinzira okulaba engeri je coordinating engeri je zimba okwayo obuyambi but waliwo ekintu kikulu nnyo kitanabalese tutunuulira nti jo mukulu Museveni abadde ayagala foreign currency esente zawabweru koze emundu zakozesa okutunyiga okutulinyalinyako emundu Uganda zekozesa nze gwe nsimi nze gwendaba emundu yiye because ye politician avuganya ate nga yine emundu because ye yayingira nnyo mu state ye ne state bali omu ekibiina kya NRM okuva mu nsiko kyo kiyine emundu ate kyasagaza emundu kivuganya ebibiina ebirala kyo nga kiyine emundu ate byo nga tebiina mundu aye tebalina nsonyi n'emundu ne bazikozesa kyo balagamba kana akapapula ekyo yakigamba mukulu Ssemwogere tekasobola kunzija mu buyinza naye simanyi kulwaki mukubakuba ebigambo wakwa maybe mutiyambo ko simanyi sikubakuba bigambo so ene mundu agigula wabweru agigula mu dola naye ate okumanya nti asusse n'ensonyi ntono ne sente zeyafuna mu kwewola mu African Development Bank I think ez'okugula eddagala $200 million if I'm not mistaken ez'okugula eddagala ate nazo zaabulawo bw'ogenda okuziwunyiriza nga ziguze emundu now zino emundu zikola ki okusinziira ku Charles Romushana zino emundu zikola ki zireese obutali butebenkevu mu Democratic Republic of the Congo emundu ezijja wano zagula Museveni zagula destabilizing Congo yes report zo weziri n'omusango gwatusinga destabilizing Sudan because ayingiddeyo now kati UN and that's a contradiction, it's a primary contradiction. UN eyejjawana yete base $1 agule mundu ayingire eri mu byalo abantu babatemula ate baveyo bayingire mu Uganda oba bayingire mu camps ate UN egende balise so ngogenda katono nnyo ngogenda kuyokubiri bali simanyi emundu Uganda zegula oba president na offering ogenda okuyamba Somalia ne DR Congo that is destabilization please reports zo ziri bobanga bali togobera ni mawulano bali fuluma reports zo ziri nga zigamba Uganda is a threat to regional peace, destabilizes regional peace. That's already an established fact. But ensente ezimuyamba okuleeta obutali butebenkevu mu region zidole ezo bwe zibanga tezivudde mu mwanyi tezivudde mu tourism UN ziba mu zino programs UN zeyina ngabo gambye okubeera nti basola mu hoteli gaffe n'ebirala so baba tuyambyeko okumujjako sente ezo because tezituyamba genda olabe mu malwaliro tetuyina ddagala genda olabe mu masomero byo byakutuse n'abasawo tekuli now point eyokubiri abazungu bafa mu mahoteli ekyo kyagala kuwakana
Very good. Abazungu bafa mu hoteli. So ono taina security. Kuya chenyaga kulongosa mboga nti abazungu bafa. Kiringa nti buli lunaku bafa. Gamba waliwo abazungu abafa mu hoteli. So the way you're magnifying it. Katika mbinchogere mu likiga. Waliwo abazungu abamu abasangidwa nga bafiiridde mu hoteli. Abazungu bafa mu mahoteli ahete bote vegan. Chobola abo ogenda bobuuza internal security organization yafulumya ekiwandiiko negamba ipoliisi yegamba ababasa bali mu mukono gwa iso yegamba report twazitunuulidde naye ziri edited CCTV yabadde wotuka ku level eyo manti bibi nnyo but the most important point nti abasula mu Sheraton bafu ayasula mu aya mufu aya mwe waliwo hotel ndala so sija kuzimalayo so do you have security because gwagala kuwayo kinti ekisawa kino kyogira do you have security now ngamaliriza ku ekyo ne submission yange twine ekirwadde waffe simanyi bakiyita omuhembe simanyi mu kiruma kitya omuhembe omuntu awunya akamwa nebo yachwingamu nebo brushing okasagala kakola ki kawunya kati wobo yino omukazi nga awunya akamwa ngoyagala omugobe usoka kumwa obushera you know mwa awe brothers your brothers the in-laws baramube kati gagenda kuyabayiramu nga because fe tukozesa olushale nga bwayiwa mu ngoli kati yewa babo muyiramu because I know she has to bend kati nga bulwa bendinga nga mulamu we oba brother wo nga awunyirwa omwembe kati bwamala bono okufunawo kope kati omukazi ngokola ki ngomungo bajja gamba naye yagumikiriza nnyo kati omuhembe guno gwa movement nakane sebali bino binakane kyebali meche nakane irekyo kati gutandise okunya bo bali balowooza nti fe tulinyiddwako ensi awo bulijjo bafa omwana bamuwanise ebintu bijjo bafa omwana bamusazeeko ebbere nga bwogaba bamujjamu eriiso awo bulijjo bafa kati abazungu nabo kyatandise kubatuukako nabo bakirabira nga wange tugira tandika okulowooza kuvaaki okuva wano balaba n'ekiri ekkongo ekyo because oba kyetegereza bulungi mwe mukyali mutulo kati bw'olaba tayiga eno nankana girafe bw'olaba nga yeetaddeyo akamyu entuga bw'olaba nga yeetaddeyo nga tetunula amabega kati gwa akamyu n'ogamba obeerano bw'olaba nga yo eno ayagala kuteekayo simanyi basembalo bali kakati ebyo byogera with due respect ebyo byogera nga ogamba kigenda kati in case kisigaddewo ebyo binaba bivuddewo ebyo byagalo kigisaawo programu yonna ejjako dola ku mukulu Museveni njigulira misa mukerezia singa manya kino nti bwe nteekayo kando yange bwe mbanga nsaba singa Katonda yamba natafuna dola neji because buli wafuna dola buli bwagule mundu okukola ki okutulugunya abana Uganda zino tiya gasi tazikola azija mu dola eyo so eno UN yemu bwebanga balese programu zino zi aid nebirala bawo mukulu Museveni bamuleke akutuke ali kachitwale nti obukyayi bwoyina eri mu 70 bukwera bizanti waliwo na Uganda bitano abakola miwe gososo gamba wano nti omwana bamusaze ebberi ekituufu it is a matter of fact noga bamujjemu eriiso kati if bwobanga oyina sente gwe oli mukuba nga mukuluta muguzinga bwagambye ekyo kimu ekyokubiri gwe mundu zogula za kutulugunya ffe abana Uganda because there is no accountability political dissent honorable Romshana Komao jogula ya kutemula ffe yena kujjako akujnawo nja kusabiranga wensabira bali yena kujjako dola abatu yambi okay ye honorable Charles Romshana nzikiriza ngenda ku mulamu katono tunye Rock Energy Drink oluvanyuma tunakomawo tugende maaso telefine akwali bokabako bwa Buganda BBS tulaba okyali ku BBS telefine eyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda program eyitibwa Amaaso Ku Gwanga nze Stephen Danstan Busulwa ndi mwanjuzi anjala kujjukiza nti Harris International Company enkozi ya Reham yeteekamu ensimbi n'onyumirwa n'olaba n'oyiga agenda ogule Rock Energy Drink kano okanywe ngaffe bwe tukawomerwa agenda ogule Reham soda muri mu fun time WhatsApp ne Reham cola n'ebirala agenda ogule ne Ona juice Ona mango Ona apple juice wajja kukola bulungi n'amazzi Reham mineral water
ate nkujukize ku lwomukaaga ffenna tugenda Kitende ku St Mary's Stadium okulaba omupiira gw'ebika by'Abaganda nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda agiggulawo ku mirongo giggulawo ssaawa 3 ku makya. Security police ekakasizza ejja kuba tight era batandisidde okulongoosa Kajansi Town Council yonna n'oluguudo lw'Entebbe okulaba nga bintu bitambula bulungi. Mu studio nyina Honorable Paul Tamugisa Makula, nyina Honorable Joseph Muyomba Kasozi, Honorable Charles Romshana ne Honorable Mike Kennedy Sebalusalongo era nga gwe ngendako kye tuliko z'ekitebe ky'amawanga amagatte mu ggwanga ekibadde kigenda okusengulwa oba ekigenda okusengulwa. Honorable. Webale nnyo ssebo, mpuliriza ebirowoozo eby'enjawulo ebivudde mu baganda bange. Kyenjagala okutandika nakyo nti puroguramu yaffe n'eŋŋanzi okuba ey'omugaso eri abatulaba. Tulina okwesigama ku musingi ogw'obumanyi, ogw'obwesimbu, ate era n'ogulambika ensonga mu butuufu bwazo. Kasita tuva ku musingi ogwo, ate tuyinza okuba abamu ku abo be balaba ne twogera bye baagala okuwulira okusinga ku bye beetaaga okuwulira, ne tukyamuukiriza, naye ng'oluvannyuma lwa byonna omulamwa tetugukutte bulungi. Waliwo ekintu kye njagala okutandikirako era abatulaba babe nga bakitegeera bulungi, ate era obaolyawo kiyinza n'okuyamba ku baganda bange okulambika ensonga nga bwe ziteekeddwa okubeera. Waliwo ebintu bibiri ku kisaawe ky'Entebbe. Waliwo obwannannyini bw'ekisaawe. Ekisaawe kyasigala era kiri kisaawe kya gavumenti ya Uganda era nga kirambululwa era kigobererwa kiri wansi wa Civil Aviation Authority ye kirinako obwannannyini. Ekyo omuntu yonna gy'asinziira n'agamba nti ekisaawe kya muntu aba ali ku bibye, kubanga ekitongole ekiyitibwa NHAS kiyitibwa Entebbe Handling Services. Entebbe Handling Services nakyo kyafuna omukisa okuba nti kyekikwata ku kyawangula tenda ey'okumigugu okuhandolinga ebyo byonna kalonda. Ebwo si bwannannyini. Ekisaawe kisigala nga kiri wansi wa Civil Aviation Authority era ne NHAS esasula Civil Aviation Authority okuba nti ekolera mu kisaawe ekyo bizinesi yaayo ey'okutabaganya n'okutebenkeza ebintu ebikwatagana n'emigugu. Ekyo kyo njagala kitegerekeke bulungi era kimanyibwe era ffenna tube nga tukimanyi nti kati bw'otandikira ku mbeera eyo kikulaga nti omuntu omu oba anise kinoomu talina bwannannyini ku kisaawe ekyo. Era ne ekitongole kya UN bwe kijja tekikolagana na muntu, kitongole kikolagana na gavumenti nekikolagana ne Civil Aviation Authority. Ate era ne handling kubanga ne bwabaawo enteekateeka ezo UN ekolera ku musingi ogw'ensi yonna ogugiwa enkizo wonna weeba ekolera emirimu gyayo okubanga girina enkizo era bino ebimu ng'emisolo naki tebisasula immunity bagirina diplomatic immunity era ebintu ebikwatagana ne UN Entebbe mu operations zaayo tebiri wansi wa NHAS. Ekyo akirinako okukiwakana njagala musomesa olwaleero nti yo emirimu gyayo tegiri wansi wa NHAS era operations zaayo n'enteekateeka zaayo zitambulirwa mu nteekateeka ez'enjawulo ezigiwa enkizo ng'ekibiina ekiri ku emergency operations. N'olwekyo teri information kubanga gye yatandikidde yonna talina na information gyampa n'olwekyo UN ng'ekola emirimu gyayo ekolagana n'enteekateeka ez'enjawulo ezikwatagana n'ebitongole n'etambuza emirimu gyayo era nga erina enkizo ez'enjawulo ku mirimu gyayo egy'enjawulo gy'ebeekola. N'olwekyo
okulowooza nti UN esasula muntu era bizinesi ya muntu yeri wano ekyo kuba kubuzaabuza era tekiriiko mutwe na magulu. Ekyokubiri, Uganda there has to be a challenge. Waliwo kyabayita asset stripping. Ekisaawa singa okijjako bizinesi ya enhance oba osigazizaawo ki? Generating a cent is handling services. Ekintu kiri kimu nti obwannannyini bwe nkuwa okukolera emirimu kati eno TV osobola okuddira kampuni yonna n'ogiwa okutambuza emirimu gya Terefina. Naye Terefina esigala nga ya Buganda era awo tolina kyoyinza kugamba nti kati ekikulu saagala bandiverting kubanze nazze omulamwa gwendiko sigwa kukyamukiriza siri mu kukyamukiriza ndi ku mulamwa yensonga lwaki sigenze mu bingi kwetooloola ndi ku mulamwa kakati UN waliwo ayogedde nti UN Uganda yerese obutabanguko mu kitundu kino. Njagala kiri ku rekodi wonna Uganda omulimu gwekoze mu kutebenkeza ekitundu kino ekya Great Lakes era n'obuvunaanyizibwa bwerina mu kulaba nti kitambulira ku mulamwa ekyo kimanyiddwa buli omu. Ekyo tekiriiko kubuuza, tekiriiko kukola ki nti Uganda ng'eggwanga ne President Museveni ng'omukulembeze kuba ojjukira bulungi President Obama nga yakayingira mu bukulembeze yajja alina endowooza ze ku kitundu kino ekya East Africa ne Great Lakes era ye mu kulowooza kwangu yasuubira nti oba oliawo Tanzania yeyinza okugusa endowooza ze yalina. Naye ekirungi ky'ensi ziri ezirina systems ezitebenkedde obulungi oyinza okujja ng'omukulembeze n'ebirowoozo byo naye kasita oyingira mu ofiisi waliwo enteekateeka ekuzza ku mulamwa nekulaga nti oyinza okuba kino kyoyagala ng'omuntu naye enteekateeka bwino gwe tulina n'enteekateeka ze tulina mu kitundu ekyo zirina kutambulira wano nawali. Era ojjukira bulungi nti oluvannyuma ne visiti ye yasooka yali Dar es Salaam n'ebirala President Obama njagala nnyo okukireeta kino naye oluvannyuma lwa byonna system nemulaga nti mu kitundu kya East Africa ku nsonga enkulu ennyo ez'okutebenkeza ensi, ensonga y'okulwanyisa obutujju, ensonga y'okutebenkeza ekitundu ekyo, Uganda n'omukulembeze waayo alina obuvunaanyizibwa bunene era tulina okukolagana naye okulaba nti ekitundu ekyo kiba kirungi. Era omukulembeze Secretary of State Assistant for African Affairs yavaayo n'akola ekirangiriro ekyenjawulo nga kiraga nti mu nteekateeka ez'okulaba nti waliwo obutebenkevu n'okulwanyisa obutujju, Uganda n'omukulembeze waayo be bali ku mwanjo era America erina okusigala ng'eraba nti enkolagana eyo n'okusukkulumya rooli ya Uganda mu nteekateeka eyo erina okutwalibwa mu nkola. Era enteekateeka ezo zatambula bulungi ne zigenda maaso. N'olwekyo ffe ng'abakulembeze ensonga ey'ekisaawe si yaani nsonga kyekintu kye tuteeka ku national interest. Era mu by'obukulembeze ebyekigunjufu eyo issue teri partisan, it is a bipartisan issue ku lw'obulungi bwa Uganda n'abatuuze ba Uganda. Ebyemirimu ebyogeddwako Salongo ngenda kusaba osimba wakati ngenda kudda naye nga maze okuwa batulaba emito gy'amawulire gano ku ssaawa zino zennyini. Tugenda kuba tudda ne Salongo akubire ku nsonga ezo tovaawo twagala tugende emito gy'amawulire gogenda okufuna mugeesigika ku ssaawa 4. Buterevu ku BBS Terefina program Amaaso Ku Gwanga kwoli webale nnyo Anne Marie Natabi okututunuuliza ku ebyo tugenda okufuna amawulire ku ssaawa 4 mugeesigika era nkubiriza togasuwa nga tumaliza program eno.
era njaga kujjukiza nti osobola tufuna ku Facebook tuli streaming live program eno ogenda ku BBS Telefina Amaaso Ku Gwanga n'otufuna bw'oba oli awatali Telefina awatali TV oba munno nga ali mu motoka ali wa inesimu mugamba asobola streaminga n'atulaba wengeredde mukuwummula nga tuli ne Salongo Honorable Sebalu obadde otandise ku kyemirimu njagala otandikirawo ensonga gye mbaddeko nti ensonga ng'eno mu byobufuzi ebyekigunjufu yenzimu ku nsonga ezitunuulirwa nga zannabansasaana zigatta buli omu teziriiko kyekubirira kubanga ensaasaanya y'ekitongole kya UN nga esinziira wano mu Uganda ebeera erina kinene kyekola ku byenfuna bya Uganda ng'eggwanga. Emirimu gya UN tukimanyi bulungi engeri gye gifunibwa. These are international jobs. Era ne munna Uganda bw'ogufuna osigala ofuna ensako n'ebigendererwako ebiri ku musingi ogw'ensi yonna era nga obwetaavu bwayo obuyigirize ne experience naki weebiri tubimanyi bulungi naye waliwo n'emirimu egikka ku bantu baffe aba bulijjo nga ba drivers n'abantu abayamba ku mirimu gino kirina kinene nnyo gye kikola mu kulaba nti ebyenfuna yaffe bitambula bulungi era singa otunuulira ekibuga ky'Entebbe bukya kitebe kino kiweebwa omukisa okukolera mu kitundu ekyo ebyenfuna ebyobusuubuzi n'embeera y'ekitundu egenze waggulu nnyo era kati abantu ba Nantebe ababadde banoonya signature miliyoni namba njagala okukakasa temuli nti BNRM temuli nti FDC nti ba DP bo batunuulira ekintu ekibagasa ng'ekitundu era ensonga eyo bw'ebadde etambula maaso nkimanyi bulungi meya w'Entebbe wa DP Mukulu Kayanja ateekwa okuba nga y'omu ku bakulembedde ekisinde ekyokulaba nti bateekawo embeera esobozesa ekifo ekyo okusigala mu Ntebe kiganyulwe abatuuze b'Entebbe n'olwekyo enteekateeka eno bw'ebanga weeri nga bwenkakasiddwa nti ne UN President yabawandiikidde naawe ensonga ze Uganda ddala okwefiiriza kwekoze ku bw'obutebenkevu n'emirembe mu kitundu kino ensonga zaayo zitegerekeka era ziba zirimu eggumba n'olwekyo njagala nnyo okuyozaayoza obuwanguzi Uganda bwetuuseeko buno obuwanguzi sijja nagamba nti gavumenti y'NRM nti oba ki buno obuwanguzi bwa Uganda ng'eggwanga nga bannansi ffenna tubulimu kubanga enteekateeka eno egasa ffe ffenna ekyokubiri etuteeka ku mwanjo mu mbeera z'ensi ezirina obuvunaanyizibwa ku mirimu gy'obwannakyewa egy'enjawulo egiyamba obutebenkevu n'ogenda maaso mu nsi yonna n'olwekyo obuwanguzi obwo bwa mugaso muganda wange ayinza okuba nti aluddewo okubulaba naye nsuubira munda mu mutima abulaba waliwo ate n'ab'enakaseke ababuganyulwamu kiyinza obutabeera direct naye nga waliwo omuntu akola mu UN alina faamu y'enakaseke n'agenda n'asasula abantu b'emisaala n'agenda n'asomesa abaana mu masomero byonna biba bya buvunaanyizibwa n'olwekyo enteekateeka eyo lyabadde lijja kuba ddibudde nnyo singa kyavuddewo era buwanguzi bwa njawulo era omugaso gwa njawulo gwe tufunye ng'eggwanga okuba nti tusigaze obuvunaanyizibwa obwo okusinziira ku kulumirirwa n'okwefiiriza kwe tukoze ng'eggwanga naye ate n'ebiganyulwo bye tufunamu nga bannayuganda. Salongo Honorable Mike Kennedy Sebalu ku nsonga eyo njikuwadde kwahakuura omuriga byara ngovunula wammwe bwateeka omukono mu njuki najjayo omubisi gwojja kumukomba ku ngalo ye omubisi atwala anywe naye akuwa engalo okombe kati yona agamba ye ne mukulu Museveni ne tiimu yaabwe ze sente zijje babbe olwokuba tugenda kubakomba mu ngalo. That's the issue. Ekyokubba takyogeddeeko ate kati sente oziraba mu malwaliro sebo mbuuza gwe ngenze wa Paulo doola abazungu gye baleeta wano ogiraba mu malwaliro Paulo
sijja kuddamu Charles yambuuza sibimanyi Bannayuganda abatulaba mumanye bino wammanga tetulinaako gwe tulinako mutima kwekyo njagala sekendi ngenda ku nsonga ndala ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe abakifunamu bantu basekinomu UN we bapangisa era ssente aba UN ze basasula bazisasula ku akawunti ya muntu sa akawunti ya ggwanga n'olwekyo ezagala information ekyo kubeera kumpewo n'olimba bwotyo ssente ezisasulwa ekibiina kya UN tezigenda mu ggwanika lya ggwanga mu consolidated fund zigenda ku akawunti ya sekinomu abaagabana ekisaawe kyaffe bwekiba kisoboka kiba kyewuunyisa ekyokubiri abasajja ba UN bano sibajega okuba nti babadde basengula ekisaawe kya okusenguka okuvaawo awo nze ng'omuntu sekinomu basobola otugamba mbu simanyi mbu tulwanirira mirimu gyaffe mbu simanyi nga bannayuganda dole jaawo bano gye bafuna okwongera okuwamba ensi eno okwenywereza mu buyinza n'okugabana ebitundu byaffe ze balina tebalina we baziteeka mukulu Ssebalu bw'aba alwana ng'alwana ekisaawe kibeewo kyembadde mwako kuba nze ndi mubaka palamenti ffe tubanya ebintu ebyo bitambula byamuyomba oli ali ku bya kibiina kye ffe twogera bya Uganda emalira ng'ovaawe ku kisaawe ekyo kyali kya Uganda nze kyembaddemu era kyembadde nkwa nawe umanye this is information ekisaawe ky'Entebbe kiri mu kuddaabirizibwa okimanyi ekyo sente eziddaabirizibwa ekisaawe ky'Entebbe bazeewola China lwaki eziva ku kisaawe wali ze batugamba obukadde 3 obwa dola information mubadde mu giwasaalo njagala musekendi abalirize zigenda mu nsawo ya ngenda kuddamu nedda kubanga bwendaba obulimba ku leveno nfuna nsaasira abatulaba kubanga ekigendererwa kyaffe kwongera kubamanyisa waliwo ekintu waliwo ebintu bibiri byenjagala okwogerako ekisooka sente ezisasulwa tezisasulwa muntu ekyo bwe bulimba obubadde ku programu eno ate obuswaza NHAS erina tenda yakulabirira bya migugu linda bya migugu kakati wasigaddewo ki kakati omanyi but if you take our handling wasigaddewo abateesa jagala tuwuliziganye sente bagenda ku akawunti oyogedde akuddamu njogera ensonga yange kubanga obuvunaanyizibwa emigugu tebugenda ku buvunaanyizibwa bwa mirimu egikolebwa Entebbe ng'ekisaawe in terms of business let's be serious ekisaawa bw'okijjako handling owosigazizaawo naye tekitegeeza nange mumpulize naye tekitegeeza nti enhance bwebeera ku tenda ya muntu ndi ekisaawe kigenze bwe yabawadde example entuufu senga tufuna sirindako senga tufuna faamu nejja nekola ku hiring employees ku BBS onogamba nti BBS bagitunze oyo abeera mu gavumenti asobola otulaga omukungu wa gavumenti akawunti gye bateekako sente eziva mu UN zigenda ku akawunti ya muyomba kasozi ekolagana na Civil Aviation Authority kampe ku NRM secretary focus kubanga Salongo yabadde akinyonyodde ng'ayawudde kampuni n'omuntu ne gavumenti nenanye ye muntu gwe ngamba kakati ekyo kye kikyalemedde okutegeeka gavumenti ng'eyita mu kitongole kya CAA Civil Aviation Authority yasaba kampuni ejja okukwatagana n'emigugu gyokka
company eyitibwa enhance ne bidding competitively ebyo nze sinatuukayo competitively ng'eyise mu competitive bidding newangula omulimu ogwo mu mateeka ate Lutamaguzi ate obeera mukyamu obutayawula company na muntu obeera mukyamu nekyo kimaze eri company n'omuntu Lutamaguzi you cannot intimidate me. I have to moderate, I have to guide. Abantu bajja kujira sije baleka kukuba kulya kataka. Atulaba a program Amaaso Ku Gwanga ku BBS Telefina I honorable Paul Lutamaguzi honorable Muyomba kiki ndawa bali ngatamatidde balinde kona yeki Victoria Omulangira Richard Ndawula mushauri yako n'abali ku TV abantu abatulaba mwebale nnyo kunyumirwa program eno. Of course nkujukiza empira gy'ebika y'Abaganda Ssaabasajja agigula ku Lwomukaaga ku St Mary's Stadium Kitende. Ngenze ku yabutebenkevu nebuuza obuvumu abantu bano bamenyi b'amateeka gye babujja bakamala okutta Magara ne baddako ne bawamba omulala President Nava tugenda n'amagye ne bagamba abatta Magara tutandise bafefetta n'ekifaana kino eyatemako engalo tumunoonya bano abatemu era ne bengera n'obuvumu bakazinda busaafi ne bawamba omuwala Nalule ne bagenda ne batema ne batta ate nga bakuba n'amasimu ate nga batutegeeza balina okufeffetta buli omu bakozesa simu oba ki akugamba kizibu kineewuunyisa abakola emisango gino lwaki balina obuvumu bw'amaanyi balaba security agency zikola n'amaanyi mayitirivu n'obumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso naddala okutta n'okuwamba. Where's the problem? Tutandikira na Paul Lutamaguzi dakiika zijja kuba nnya. Nze kyensooka okugamba abatta abantu gavumenti ebamanyi bali mu yo abatta abantu baffe bali mu gavumenti ebamanyi era ba gavumenti basooka kulaba bijambi eyo ne baleeta ekibaluwa nti busuulwa bw'otootuwe zino ssente webweziti bw'otazigira tujja kulumba ne bajja seba abawandiika ebibaluwa ne bajja ne balumba lwe batazze baga twafunye ebitukwata naye sente zaffe tuzikima era ne bajja. Nalaba wano nga mutadde bannansi ku bunkenke muwandiisa amasimu era abatta abantu b'amasimu ffe twamanya kuba ffenna tuffe bannansi twawandiisa amasimu gaffe era ne mugamba muleese n'ebyuma ffe zaffe bannabyabufuzi buli kaseera essimu zaffe muba muziroba muzimonitalinga ani gwe njogera naye ani acommunicatinga naffe naye twewuunya lwaki bano abatta abantu lwaki bo temusobola bamonitalinga n'olwekyo kino nze nkyogera ng'omubaka palamenti abatta abantu baffe bali mu gavumenti abatta abantu baffe bali mu gavumenti era ebamanyi lweriyagala nti kati tugenda kubakwata bali bakwata era mbadde nga ndaba bano bebakwata ne baga twakutte 16 mu Busaafi kati ebyo bebakola bambi twakutte bwe bati tusigaza bwe batu kyanoonya gondo ntera nnyo okulaba abavubuka abasiramu bakwata tisimanyi twabakutte bano batemu ne baddamu ne babawamba kooti nebata ngera boolabo bwe baali bataddeko omuganda wa Kiyingi ono yali omusawo yali agenda okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga Dr. Kiyingi nga baagala okubba ettaka lye eryekansanga ndowooza era lyonna baalitwala ne bateekako ono mutujju abadde akola ki ne bateekako nalabye bamutano mutte ennaku ezo omukyafu ffe ne tumanya Kiyingi yali alangirira okwesimbawo kuba bo tebaagala wano muntu wa wano ayimirira bakola kyonna ekisoboka ne bakuteekako emisango bayinza n'okuleeta omulambo ewuwo ffe abamanyi bano abasajja kuba baali babaddeko ewaffe mu nsiko buli kikolobera ekikolebwa wano tukiraba kiba tracinga kibafaanana tebakulimba nti abatta abantu bapya si bapya oba bonna obukodyo bwolaba obuliwo ndooza ffe baagala kututeekamu wano some bit of intimidation ate waliwo olupapula lumu oluwandiika mu Luganda lwokka luwandiikibwa mu Luganda wano ebyo ebyekitta abantu buli kaseera tolibisangako mu mpapula za luzungu nga biwandiise nati kyenkulaga waliwo mission waliwo bagiyita sigino ze baagala okuteeka wano ffe twewuunya
eggwanga lirina bagiso diso miso siso wiso kiso buli wolaga wonna okubanga ono nakuba n'essimu n'agamba nkweba oyingira ku poliisi wali okuwaaba naye kowaabayo ogenda kula ab'ebyokwerinda mutulaba mwe musinga otwala ssente mu palamenti. Omukulu alina ze bayita billions of simanyi bazita classified expenditure okusobola okufiidinga obubinja simanyi kati nabi bataddewo n'obulalo bwa crime preventer. Bwe mbeera ku TV n'endaba ettemu lye mutadde ku bannansi nalabye abasajja ab'ekitongole kya Flying Squad be bajjako obusajja ne boogera bwe babateekangako amasannyalaze ku busajja ne boogera engeri gye mwabatugangamu ne bakugamba nti emirambo egimu baagifulumyanga. Bino mmwe mwajja mu nsiko ewaffe Nakaseke nga mugamba mbu Obote yabikolanga naye ffe abamu ababalengera ffe tukkiriza nti Obote si yabikolanga. N'olwekyo ssebo nenjagala otangaze kino gavumenti esobola okukakana ku bantu baayo netta ng'ekigenda kyayo kati ffe batubuuze baani abatutta kubanga ffe tugisasula etukuume era ne yatujjako n'essimu zaffe ez'amasimu batumonitalinga ne batugamba buli muntu tulina okumanya gwomanyi process gye twayitamu ey'okuligyessalira naye seba omubbi omutemu n'akubanga n'amasimu nga bamanyi nti asinza naye ze kyembadde maliriza nakyo mukulu busuulwa ze kyemaliriza nakyo no one is safe in this country. Twasooka kulaba abaalinanga ebibanja byabwe mu kyalo eyo nga bafa abananga square miles nga bafa mu ngeri etategerekeka eye wali mu kwegombebwa eyo gy'owulira abantu gye basenga ku misinde nga basengula ne kati ne tuwulira ebijambiya nga biri concentrated in some areas ne bijja abamu kumwe n'abali abayi abatulaba nga bagamba tebitukwatako. Olwaleero ne bw'oba osindise mwana wo ku ssomero kuba kati oli awamba n'amutwala ne bw'aba agenze mu katale. N'olwekyo nze nkisaba kino pulezidenti kyensaba pulezidenti kubanga yakulira security yonna mu ggwanga. Ekisinga okutuluma mwenna abakulira ebitongole by'okwerinda muva ku kyalo kimu mu ggwanga musobola okutuula wansi ng'era bwe mutuulanga abali mu lukiiko lw'ekika. Andaba ku BBS Telefina programu eno Maaso Ku Gwanga njagala kwebaza ngenda kumukumulako oluvannyuma nakoma ne Honorable Joseph Muyomba Kasozi naye ampozi ge nakafuna Honorable Sirika Njogeri ge nakafuna Honorable Sozi Kaddu Mukasa akwatiddwa poliisi twalidwa poliisi Natete kati bamugyeyo agenze ku CPS ensonga eri ku musango guli mu gyebyokola bya Mityana municipality Mityana South yali mu South Mityana South wali Honorable Henry Kamema Kumbi misango egyo yegimukwasiza nkyengero bifuna naye agenze ku CPS. Kaddu Mukasa yaliko mpaka parliament wa Mityana South mu parliament eyo tuli mu ya mwenda yali mu ya 8 ne mu yo musanvu tuli mu ya 10 yali mu ya 4 yali mu ya mwenda ne yo 8. Alright era yakola program ezimbe ensi wano ku lw'omukaaga ebidala nayo ngero bibategeeza nga binajja kanveko mukumula kuno tukyagenda mu maaso ne program Amaaso Ku Gwanga okumpewo abateesa program Amaaso Ku Gwanga ku BBS Telefina nze Steven Danstan Busulwa nkujukiza Reham kampuni eno yetukola ebyokunywa bya Reham genda onywe ka Rock Bomb energy drink kano kazizaamu amaanyi genda ogule Reham Cola, Reham Funtime, Reham WhatsApp soda, Reham Minoto oyinza okumwefunira oba oyinza okwefunira ku Ona Apple Juice ne Ona Mango Juice. Nkujjukiza nti aba Friends of God Government sebegudde erinnya mu kwambaza abantu bayambaza amasuuti masaati matayi n'ebirala awasanga kuna Maganda Plaza ku kizimbe ekyo omwaliro gw'okubiri second floor edduuka F17 awo bw'oba otuusewo ojja kufuna essuuti opangise baba kupangise ebirala n'obimbuulira awali omu Maxwell ajja kuyamba ate kyakye nkujjukiza nti ku lw'omukaaga luno tugenda ku St Mary Stadium ekitende ku kisaawe kya Honorary Fufa President Dr. Lawrence Mulindwa President wa Vipers okugula emipiira gy'ebika by'Abaganda nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda agenda kukola ki yagenda okugiggulawo n'olw'ensonga eyo okubiriza okubaayo mu maanyi ag'ekitalo mu mpisa mu kukeera n'okulaga obwetowaze muwagire ettiimu zammwe Lugave n'Empindi basooka mu kisaawe naye twagatulaga empisa n'obukakkamu n'olw'ensonga eyo
ebyo byonna amazu bibategeeza. Tusitreaminga live ku Facebook, genda ku BBS Amaaso Ku Gwanga, ogenda tulaba live. Ate programs zino zibeerako ku YouTube, oluvannyuma bweyagala kugiddamu kugiraba nga yakuwoomedde, ogendako ku YouTube ojja gisanga koteka mu BBS Amaaso Ku Gwanga, ojja tulaba butereevu ku YouTube later on. Ngenda wa Honorable Joseph Muyomba Kasozi naye akozesa eddakiika ze 4, oluvannyuma tuneeyongerayo bwetyo. Tuli ku yabutebenkevu. Kakati ku nsonga y'obutebenkevu naddala ensonga ekwata ku safety of life and property. Ensonga eyo tusaana ogikubaganyako ebirowoozo mu ngeri eri again by partisan, kubanga obulamu bw'omuntu era bw'okebera ne bannaffe abaggiddwako obulamu bwabwe n'ababbiddwako ebintu tekyawula. Oli Muganda, oli Mukyoli, oli Muki, tekyawula. Oli Mukatuliki, oli Musiraamu, oli wa Jjajja Muwanga, tekyawula. Oli wa DP, oli wa UPC, oli wa NRM, oli wa kibiina ki. N'olwekyo ensonga eno ffenna tukwatako nga bannayuganda, gye tusaanye okukubaganyako ebirowoozo with sober minds, tusobole okulaba nti tuginogera eddagala. Buli bw'abaawo enkulaakulana, actually kiri controversial, naye waliwo bannaffe abatugaa nti buli wabaawo enkulaakulana waliwo ebijjirako. Buli kintu kikulaakulana, technology akulaakulana, ayambuka, way of life, engeri bantu gye beeyisaamu ne living ekulaakulana. Kakati omwo ne mugiramu na kye bayita vices, oba emize emibi nagyo gyeyongera, era buli wabaawo sophistication n'emize egyo gifuuka sophisticated, era buli level gy'otuukako muba muyina okunoga eddagala erijja mu level eyo gye muliko. Kikyentegeeza bwe twali tugiri mu gy'ekinaana mu gy'enkaaga emisango egyabangayo ennyo gyali ejabanga wa mu ggwanga, ejabanga mu ggwanga, gundi yabbye ente, gundi yatemudde gundi, naye obutemu ate obw'ekiseera ekyo kati buli sophisticated nnyo. Lwaki kakati sophistication yeeyongera because of development. Kakati kiba kitegeeza nti n'ebitongole ebirina okukuuma nabyo birina, omuzungu akiyita upping their game, nabyo birina okubeera equally or even more sophisticated. Kakati ekiriwo nti omuntu kye bayita kidnap for ransom, kati ogwo omusango weguli oguliwo, kati bakubbira ku simu, kakati bakubbira ku internet, kituufu kye bayita cyber crime. Ebyo bigenda kubanga sophistication ekoze eki yeeyongedde. N'olwekyo ne security organs zaffe one nazo ziba zirina okubeera equally sophisticated, either mu ngeri gye zigatheringamu information, ebyuma bye zikozesa, amagezi ag'ekikugu birina okweyongera okukuguka, then ne budget yaabyo erina okukola ki, okweyongera bibeere equal to the task. N'abantu bennyini abali mu department eyo nabo balina okukuguka. Maliriza. Then tukoze tutya ekyokubiri, anti awo nga tumaze okukugula gundi okwekoyenga crime. Ekyokubiri, abantu mulina okumanya nti ng'ogyeko ogamba nti gavumenti onkuumya otya, ebintu by'okwekuuma bitandikira ku ggwe, bitandikira ku nze Kasozi Muyomba. Security nze esooka yonna yange, nze nnyina okuteekawo emitendera n'embeera okulaba nti neekuuma nga sinnasaba gavumenti kunkuuma. Nze bwe mala okukola ebyange byonna bye nnyina okukola okulaba nti obulabe tebuntuukako, then ndyoka ngamba ne gavumenti ekole ki. N'olwekyo kino ekintu mbagambye si kyakuzanyiramu kubanga bulamu. Tuyina nammwe bannayuganda mbeegayidde mu kaseera kano aka sophistication of crime, nammwe mubeere more sophisticated mu ngeri gye mutwalamu ebyokwerinda byammwe, security yammwe. Tomala gakola bintu nga bwe wakola edda, nedda naawe yongeramu okulaba nti oteekamu obukugu mu kwekuuma. Webali nnyo Honorable Kasozi Muyomba. Honorable Charles Romushana nawe eddakiika zo ziizo butebenkevu buzibu buli bwatukoze eki.
NRA National Resistance Army ne NRM ya mukuru Museveni nasarebedi yayo kwetandikira musinje gwayo gwa kumenya amateeka. It was a criminal outfit. Mu 1998 mugumu ntaro yalimu, it was a criminal outfit. Bwalo byakolanga ekisooka yayina urban task force. Omaye kirungi kiri nti bwe bawangula olutalo bayogera bingi mu kwewaana, ate ekyokubi ne bawandiika, ate ekyokusatu ne bateekawo netteeka nti obumenyi bw'amateeka bwonna bwe bateekawo tebabavunaananga. That was the time of Tinyefuza. Yaleeta etteeka mu parliament nti obumenyi bw'amateeka, okutemula ebintu byebayonoona eby'abantu tebabavunaananga. So bali balina urban task force yagikulira yali Kyalegonza. Genda onoonyereze baakolanga ki. Buno obutemu bw'olaba bwe butemu bwe baakolanga. Nga abantu bakyayise balemese bakyawo gavumenti yawo bote. Information please. Obutemu bwa Kyalegonza kubanga ye yakuliranga squad gye bayitanga bombers, I think. Anti yeyo black bombers. Black bombers. Abo balumbanga baduyi buterevu, tebalumbanga bantu aduyi yani. Bakwada information ona bugenda mass. Ono musirikale abitegeye. Okutta mu Uganda munogo yitadu. Anyambye nakkiriza NRA yali eyina black bombers. Nga bw'owulira bombers yatulugunya abantu mu Kampala. Byolaba ebiriwo yabikolanga. Kati nze kyembadde nkugamba nti gye batandikira mu crime. Bangi bawandiise including Pecos Kuteesa. But ekivayo ekirungi nnyo kyali kya Kahindo Tafiire nga baziika Adoniya Teberondwa. Professor Adoniya Teberondwa yagamba bayambalanga t-shirts za UPC nga ba youth wingers ne batemula abantu mu linnya ya Kyayisobote. So yo background yaabwe ya butemu. Why? Obutemu obwo bujjamu embeera gye bafuniramu. Bebo, that was the criminal outfit. Kat NRM ate nekwata government. Bekwata government nefuka what you call this modern state. Ngeye you know kuteeka mu nkola. Naye bwe amaze okukwata government ate ekoze eki. Yateekawo Wembley, Operation Wembley. Naye Operation Wembley abaale bateeka mu nkola ate they were criminals. Bandi bakano kayanja n'abalala. Bwe yali akulira, they were criminals. Criminals were the ones who were recruited to enforce the law. Mpozi kankuterezemu. They recruited former criminals. Babayamba okulaba criminal gangs ebakolagananga nabo. Never wiping out criminality. I'm not a diplomat. Fe waffe gye tuva tetukweka kwekerera amazumu. Oba former criminal, because what makes you a former criminal? Ng'ovudde mumenyi w'amateeka. How? You see, you are a criminal, you are a gangster. Because government ina facilities, can I be protected? You're protected. Government ina beatendeka mu bukugu okulwanyisa crime, the police n'abalala. Ate ku lwaki obavaako n'ogenda n'onoonya abasobi ababeera ku TV ne bagamba nze ntemula ndi mutemu. Kanoga you go and enforce the law. You know, it's a moral issue. It's a moral issue. Tosobola kujja gwe mu maaso ga CID who is a criminal. Akukwata wa flying squad is a criminal. Nti he is the one who is enforcing the law. So, kyembadengeza okulaga kya this is a criminal state. Jenkwakala yayo. Kiboko squad okuba omuntu wa bulijjo sebalo n'omukuba emigo is a criminal offense. Now you get civilians abantu ba bulijjo n'obawa emigo okukuba abo abakuwakanya, and that's a criminal act. Ngabwe nakugamba ngamba bulijjo, that's a criminal. Now Joe kale kehura n'akwata abebijambia n'abaleeta mu maaso g'abamawulire n'abagamba aha mutubulire engeri gye mutema tutemye ono muntu toyanze ani abatuma n'abagamba tukolera polisi yetuwa transport, polisi yetuwa omusaala, polisi bw'oba tuteme bulungi ate polisi ekutema. That was there. Nekati nerero kati kambuzewo ngambe ochola ne Sabiti mugende munoonye oyo omuvubuka muvubuka ki oyo ayayogera ku TV
ngobato kyalinga ogamba oli yali katuku police nagamba police abambe tukolagana nabo gogamba yes bali bamuleseko mu kooti because yakkiriza nga fe tutema ne police kale kiri mu kyegane bakaliste mulete mu kooti olw'okutema tebamuleetanga. Now you see flying squad musajja omuwulidde gwe bayisiza gwe batocalinze akatambi kwekali nga bamutocali nga bamugamba 2 million 5. You know, the larger issue eri nti olese gangs zino of course musijja kubiyingira mu nnyo because engeri gye nabikolamu tebagamba ndese ebyama byabwe wano ku mmeeza, but olese ganga eri criminals bw'oba tobawadde musaala tobawadde ssente olowooza bagenda kubawo batya. These crime preventers ne gang zone zokozesa ziboda 2010 biche byonna obawadde mundu obawadde obuyinza bali mu bantu. Now bw'obateeka ku bbali olowooza bagenda kubawo batya. Tobolaba ono talina na nsonyi akubira n'agamba pasente naye bw'ogenda ku poliisi omwana agenda kumutta. Oba oyingira CPS nakugambye togenda ku poliisi katoli ku poliisi ate nga bapoliisi bakuzanya game. This is the case. Eno wojigoberera. Ate wetwebuuziza sophistication eri mu ekyo. It's not sophistication. It is that by the way nze nataasa omusajja nensasula emitwalo 7 because bangamba teeka sente ku mobile kati oba tumuwoche gang wano mu town nembawako emitwalo 4 ne tukanya endala zirete the next day gwe nataasa ate na reporting ku police ne babakwata nze banzija police yanzijako statement oli yagana mu maaso ga police the gang leader omusango guli ku CPS. They can't arrest them because director ordering babaleke. I can tell you authoritatively in reference gangs is not police. There is no doubt about that. I've told you na saving omuntu nebo yagala mbikuwe. The case is there. Bampulira let ochora investigate. That is the police yakayihura oba za police whoever leads the police. Police ina kara oba police yakale oba yayochora zebinku atakoze manyi Uganda police. Ate nkugambye bali twabakwata. Evidence is there and nothing was done. Can you substantiate that thing about the gangs are yours? But nkugambye ne police yembulira. Now we can't do much and indeed they can't do much. Gwentaasa wali. You see uzije ku nsonga yange. Now jobo malirake. When the gangs are not paid from the consolidated fund, wabanga tobasa sudenga sente ziva mu consolidated fund, baba obatya. You see the other larger issue, buli kyonna ekikolebwa gangs zino ne zitta kirina okukoma ku muzigiti. Eno yo science etya abaseka wesi muzigiti abase Magara Susan Magara nabo bagenze ku muzigiti abata ono mukyala DPP era kwa mu office Joan Kagezi nabo bakoma ku muzigiti. It's also very interesting. It's a puzzle. Bobango manyo kuba ku computer no bitegeera ujja kulaba je kikola ki ujja kulaba je kijja. So Mariz the danger contradiction kateriwo ntono yakozesa gangs zino okulwanyisa abo suppress abo abamuwakanya zino zitoboko squad n'ebirala bibadde bikubaba bawakanya mukulu Museveni bitandise okutemula nga byagala sente bibe bikwata baana b'abaavu. So a minute they are not getting money. Chobola obusajja ono yagambye olina okunsasula esente ze nakozeseza okutta omwana wo kukano kanalule. Yes so devastating. Come again? Yes omule doboza agamba sijja kukolera loss omwana amuse fine but nafulumiza sente omeka tekidawo balina okujja kwabo abalina abalina sente those abawagirayo nale mbano kubalina sente because bwokwata babano togenda Amaaso Ku Gwanga program. This contradiction ndoze yagenda okusolvinga kino ekizibu because temuna bakkaaba singa mukaaba temwanda badenga mwogera engeri gye mwogera totiisa jona gamba nze ndikusala wangamba naye totiisa webale nnyo sirika kyasomsha ekyokubeera wano nga babikako Honorable Mike second nti oliya yayonoonyewo nze kambikeko then nteme Honorable Mike Kennedy Sebalu Charles nkujjeko muzindalo Honorable Mike Kennedy Sebalu kubira webale nnyo ekisooka byonna ntuusa okusasira kwange eri famire ey'omwana oyo omuyizi eyatiddwa mu ngeri
enkambwe bwetyo nga yeesigamye ku ebyo byonna bye tuwulidde era bye tusomyeko, era poliisi nga etandise ogoberera ensonga eno, katusuubire nti erina weneetuuka mu kugiruŋŋamya obulungi, oba oli awo n'okukwata abo abenyigidde mu bikolwa bino eby'obutemu ate eby'obumenyi bw'amateeka. Ekigambo ky'obumenyi bw'amateeka n'engeri gye kitandise okuteekebwa mu nkola ensangi zino kyeraliikiriza, era nga kiwa okusoomooza kunene nnyo eri poliisi okulaba nti bateekawo enkola, enteekateeka, ennoonyereza, ate era ne sisitimu ezisobola okuyamba naddala mu kutangira ebikolwa bino, kubanga kati ekiri mu maaso, ekigenda mu maaso kwe kugezaako okugoberera n'okubuuliriza ku biba bimaze okugwawo. Ate ng'omulimu gwa poliisi omukulu ennyo era ogw'obuvunaanyizibwa gwesigamye ku kutangira. N'olwekyo kijja kwetaagisa nnyo ebitongole ebikessi kuteekamu amaanyi mu mbeera y'obukessi, kubanga kati obuzibu buno weebuli, tebuliiko kubuuza. Ate era naffe abantu ssekinnoomu okubeera abeegendereza mu ngeri era n'okuyamba wekiba kyetaagisa mu kuwa amawulire agaba geetaagisa, kuba kati ojja kusanga nti eby'omwana ono kati walabye engeri gye bitambudde mu pasita yabadde naye abantu bajjeeyo kati singa waliwo bonna bonna abalina eggulire ery'enjawulo ku ntambula y'omwana ono kiyinza okuyamba. N'olwekyo ekikulu kya byonna, poliisi n'ebitongole ebikessi kino kibateekako obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ennyo, ate naddala abakulembeze abakatwala obuvunaanyizibwa nga mukulu Ochola ne Sabiiti kibawa obukulembeze n'omugugu munene okulwanyisa ekizibu kino. Nsonyiwa nkomyawo olwakadde tugenda mu mawulire. Njagala kwebaza okulaba programu eno okuva twatandise Amaaso ku Gwanga. Ntegeezeddwa Honorable Kadu Mukasa kyali ku poliisi Natete yakyakuumirwa, era nga nkutegeeza nti genda ku Facebook page yange ojja kumanya ebigenda mu maaso, abagenyi b'enkuleetera n'ebirala, eyitibwa Stephen Dunstan Busuulwa. Nkujjukiza nti Reham yateekamu ensimbi wamu ne Friends of God Garments. Njagala kujjukiza ku Lwomukaaga mpira gya bika St Mary Stadium ekitende. Tugenda malega fagesigika ne Anne Marie Natabi manyuvu nnyo togasubwa kubanga bino bingi byotannamanya ate byewuunyisa. Nze Stephen Dunstan Busuulwa, Honorable Paul Tamaguse Makula Sebo webale kufisa kadde, Honorable Muyamba Kasozi webale kufisa kadde, Charles Omuchana ne Wasala ngo Mike Sebalo. Abantu baffe mbagamba ab'omu Lukumbi ndi eyo ku lunaku lw'Essande ab'omu Lukumbi wali